Kasese abakonzo twatusedda for the Ghetto TV live and clear to camera 2 Poli. We welcome you on a third world country tour in Uganda by His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu. Lunaku lwa kusatu ng'atalaga eggwanga luno. Lunaku lwa kusatu ng'atalaga eggwanga lino. None other than His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu, the son of the soil, the son of the soil, the son of the soil. I want to welcome you from Barara. I want to welcome you from Kotkotro. Nakurwarero kulembeze yalondebwa abantu oli ku kamera tu nze Asingize Jonan muganda wange Ronald Buganda Bukenyi atenga muganda waffe Kalema ali mu byuma wejire sakone muganda Fashira Kasirye. They are controlling the field from the studios. The ground soldiers at Asingize Jonan and Buganda and Bukenyi were back on the field. We are coming to you live and kicking. Enesi omusinga tuli mu Kasese, tuyingira Kasese. We are entering Kasese. We are entering Kasese. His Excellency. Abantu batoro mnywena ntubakunda ntubagonza muno. Abantu bakotpotro ntubakunda muno. Abantu batoro ntubagonza. Abantu barukungire mwena ntubakunda. Kabare ya the next tomorrow. President w'eggwanga lino yalondebwa abantu, none other than His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu. Nga bw'eri enkola yange buli lunaku lw'enzira n'okuwa ebyafaayo bya President waffe omulonde. Mwaka ogwa 2017 bw'ati bwe yeesoga ebyobufuzi atandikira mu Kyadondo East ng'omubaka omulonde. Oluvannyuma lw'embeera yaliwo wakati wa Apollo Kantinti muna FDC, Kunyinje Muwadda muna FDC, saako ne Sitenda owa NRM owawaalira Kantinti nti yali agenze mu Parliament mu Nsobi era kooti yamugjayo. Bw'atyo Robert Kyagulanyi Sentamu we yatandikira enteekateeka ze ez'okusaba obukulembeze obw'okulonda. Yali musajja muyimbi mukubi wa bidongo ate nga yajjanga ng'agoberera ensonga zino mwe yakubira ennyimba nnyingi tube bayonjo, agezaako okulengeza abo bali bavunaanyizibwa n'akuba Jennifer eyakoma okwo Queen bwe yali agenda okujja n'agatta emusende abantu mu kibuga. Queen agenda okujja nga n'abantu bwe bali yakuba ennyimba nnyingi nnyo ezaali zogerako ebyali bifaayo. The latest song about that issue was tugende tulonde Dembe mu 2016 ate Situka tutambule lwe yakubira Dr. Kano Kizza Besigye bwe yali mu Buwambe mu makage Kasangati bw'atyo n'amugamba situka tutambule. Nze naawe terino omwama nti oba yali akimanyiko naye President bw'ati bwe yamala okukola ekintu ekyo
teyamanya nti oba oli awo kiyinza kubanga kimututumula kimuleeta mu maaso g'abantu mu National Mobilization yetafunyemu buzibu oluvannyuma lw'okuba nti yalina copyright already. Essaawa eno ye mukulembeze wa National Platform ate ng'omukulembeze omulondo ow'ekkumi ow'eggwanga lyaffe Uganda entebe yawambibwa na kyemalira General YK Tibwahabulwa. Kasese nsi ya byafaayo mu by'obufuzi ekibiina ekirudde ku opposition for some good time 20 years and counting. FDC yadominatinga nnyo ekifo kino okumala ebbanga paka gyo lyabalamu. The ghetto gladiator bwe yeenyigira mu nsonga zino n'alyoka ate abantu baga nti omusana gwandibanga gwakidde eno. His Excellence Robert Kyagulanyi Sentamu, twagala kwebaza banaffe betutambula nabo mu nteekateeka eno. Uganda waffe Robert Munalubaga owa Computer Uganda Doctors Plaza Kampala Road bebalina computer ez'omulembe zonna zeweetaaga nayo yogereko nabo wansi mu basement odduuka namba 16 saakwerabira sipiika wa Nakawa Mukulu Godfrey Biyombya sebo weebale nnyo n'okutambula naffe mu nteekateeka zino nsonga kyamaanyi nnyo kyemukola olaba nti Ghetto TV tusobola okuba nga tuyimiridde tukola ensonga eno. Kansala Alice Nannungi naawe tukwebaza olw'enteekateeka y'emu olaba nti mwasaze tutuweereze ensi eno nga musinziiramu ebyo bye mukola. Ghetto TV tubaagala nnyo bena. Sipiika we Nansana Hamza Kasozi sebo naawe okola nsonga y'amaanyi nnyo olaba nti Ghetto TV lunaku ekutuusaako ensonga zino. Twebaza omukulembeze w'eggwanga eyalondebwa na vision His Excellence Robert Kyagulanyi Sentamu yatukwasa eddimu ly'okubunyisa enjiri y'emirembe saako naye enkyukakyuka. Twali kusiima ku ssebo n'osalawo tuweereze ku myaka gino emito tusobole okutuusa obuweereza ku bantu bo ngeri y'emitimbagano gino. Oli muvubuka w'ebyafaayo ennyo ku myaka gy'emito myaka 27 omusajja alina mansion ye Magere, myaka 27 emotoka gyavuga nga yakabi, myaka 27 na beach. Ebyo byonna bw'obyogerako si mawulire mu maaso ge, simbi ze yazikola n'azinoza obukkakkamu obwo. Bagezezaako mu brandinga mbeera yonna, but he has been live and kicking. Ye gladiator tambula loni tambula, ye ghetto gladiator, Badman from Kamocha, yazalibwa mu district ey'Egomba. Mugenzi kati JBW Sentamu ne mama Margaret musawo eyafa oluvannyuma lw'okubula bujjanjabi wali bumala mu ddwaliro. Ekimu ku byamu inspiringa okulaba nti yeettanira ensonga zino asobole okwekyusiza eggwanga lino. Yagamba nti ebiganye kanzije mbyekyusize. Essaawa eno tumulaba agamba nti singa obujjanjabi bwaliwo tusanga Margaret mulamu alaba ku bibala bya mutabani we. Oluvannyuma lw'okuzaalibwa Egomba yayingira ekibuga Kampala n'akulira mu kabuga akamenyebwa nga Kamocha. Abavubuka gye bamukkiriza nga nti you are the ghetto gladiator, gwe ghetto president, gwe tukkiririzaamu ne bamutuuma ensonga ezo. Essaawa eno kizibu nnyo okujja ne weeta ghetto gladiator newankubadde bamwerevinga ku kifo ekyawaggulu. Naye ate abantu bagamba tolina kulondebwa bulondebwa. Enkolayo ey'emirimu yekufuula ekyo kyennyini okulaba nti ensonga zitambula nga bwe ziri. Ghetto TV
camera 2, Uganda wange Buganda ali ku camera 1, ali ku motokero wenyini. It takes a brave. Ghetto gladiator yakulira kamocha kizibu nnyo kweta ghetto gladiator bakiririzaamu okulembeze bwe yava ekamocha gye yakulira ng'omuvubuka omuto yeerandiza omushakulu Robert Sentamu abe muleke muvubuka yeerandiza n'akulira ekamocha saawa eno awangalira ku mutala magere kwafuukidde ensonga yasanga nga kisiko naye wetwogerere saawa eno magere kati tawuni buli omu yettanirawo ekyewuunyisa ensangi zino nakitegeddeko nti buli muntu aliraanye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasajja bakano banamagye baguza akatundu ne bakamalawo bamwetoolodde balowooza nti olwo baba bamufunziza. He's here making wonders. Ali wano akola byafaayo muvubuka muto myaka recently yakoze emyaka kiweze 4 akyatambuza ensonga saasira eyeeyita omukulembeze ng'atambula yeekwese saasira eyeeyita ayagala okukulembera naye nga tasaa kubaako nakyakola. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is a natural love. Toyina kugula muntu yenna abavubuka boolaba abo betutera okuyita bakanyama. It's a security, it's a people's security, it's a people's security. Abakulembeze trip eyambalala bagiri munyo nadanya ababaka ba parliament ba speaker olunaku olwegula ababaka abasinga nabo babadde bakyaliwo naye kati ba foot soldiers be bakulembeddemu ensangi zino. Erenkanye omukulu Kiruta wali ku gaali ndabyeko kansala Waswa musajja bajamushid Nobat musajja bakingizali musajja akubira omuziki ndya zange ebali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasajja bawanga ku mutala magere be bamanyi kye baliko buli kaseera kati ate ng'ogyeko magere buli waayita bamulaba ng'omwana waayo. Eidinda bamutuuma erinnya lya Ngoobi mu Western Uganda eno gye tulesaawo eno emusinguzi ate bwe tugenda mu Northern Uganda ye Obini ye Obini President Nchayarero akedde kwogerako eri eggwanga okuyitira ku mukutu gwa NTV Konegeto TV emikutu emirala. Amazing, it's a wonderful test, it's a test. His Excellency lwatuuka bamwaniriza abantu bajja kwewuunya nnyo bakyagiyita eddogo. Twagala kwebaza emikutu gyonna egivunaanyizibwa ku mirimu gy'amawulire mainstream media. Buona
His Excellence atandikiriza okuyingira mu Kasese abaana bakolamu security ng'eddumirwa General Kivumbi sako ne edimutwe nako olwaleero kwe bali badduumira tiimu eyo gy'olaba basajja tebasasulwa beewaayo okuweereza nsi yaabwe. General Sensa sajja omuzibu ennyo Abdul sajja musiraamu swaba sajja kwe bali sajja kanabyamizannyo Abe Masinya tight marking the president no joke. Isma Kwali sakone muganda fe Adams songa bagitambuza bulungi. They need no gun to protect. Betaaga mundi yonna okuma omukulembeze waabwe. It's just love and love, the natural love. Abaana bankole tubakunda munonga mwena abaana ba Kasese mwebale kuhereza ihanga lyanyu mwebale kunda president w'ihanga musinguzi omuuta yayise ku rugo olunaku lwa okubanza erizanu wakashatu akiri nimwe mu Western Uganda. Her Excellence Jole Mugisha, she deserves a big thanks together with the Secretary General of the party, Right Honorable David Lewis Rubongoya musajja munamateeka asomera mu University ya Harvard. It's very interesting kyewuunyisa nenga kyaddala Lewis Rubongoya y'omu ku bavubuka abatono nnyo abayina ebitabo bibayitaba musajja okusoma n'ofuna ekitiibwa ky'obwa dokita si kyangu nnyo mu myaka emito bwe gityo. Yasomera Harvard, yasalawo okusuulawo a white collar job ayingire mu nsonga zino. Omwezi nga gumwe emabega twali twogerako ne Lewis n'atugamba it was just a calling. Yasinkana His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu mu myaka gitali gyawala mwaka gwali gwa 2016 ku university ku Cavendish University nga lecturer we. You can't believe he's now a boss. Luli yali musomesa kataate oli mukozi wono in simple terms kitegeeza ki n'omuto akukubira engoma n'ozina. Omuvubuka Kyagulanyi ebiseera ebyo yayagalanga nnyo okumanya n'okwettanira okutegeera. N'agenda wa department lecturer we David Lewis Rubongoya okumwebuuzaako sigenda asobola kubeerawo ngenda ateeka kadi n'ekivulumbalala ebushenyi. Bwatyo Rubongoya n'ategeera omuvubuka omuto eyalina erinnya eyalina okuganja naye ng'asobola n'okusaba olukusa obutabeera mu kiraasi. Rubongoya mu mboozi ye gye yatuwa atugamba bamutegeezaako nti mu kiraasi yo olinamu president wa shock. N'abuuza president ki yagenda otuuka n'asanga omuvubuka ow'amalasta. By then he was so happy and amused okuwulira omulasta ebigambo bye yali ayogera. Rubongoya n'amwaniriza. Since then they are together. First public appearance baali Bugiri mu kalulu ka Asmani basaalirwa bagira mu big convoy. Mubaka Dr. Hildamani mulabyeko mabegaawo mu maaso ga Secretary General. Mubaka Frank Kabuye okuva Kasanda muntu wa watu chairman Nyanzi yakulira mobilization team ya NUP. Sajja ludde mu byobufuzi newankubadde yabitandikira ku kibiina ekya NRM naye musajja mobilizer mulungi. Tusaasira mwena abayita mu kusomozebwa okw'enjawulo newankubadde ebyo byonna bigenda mu maaso. Baganda baffe bangi abatasobola kubeera naffe oba oliawo abayita mu kusomozebwa okw'enjawulo balwaziza bafiiriddwa bali mu malamizo. Tusaasira abazadde baffe bonna abali kundira akaseera nga kano. Tusaasira baganda baffe bonna abo bonna abatugendako mu struggle. Twongera okubasaasira kulaba nti buli kimu kitambula bulungi nnyo.
nkyakubulira ku chairman Nyanzi musajja atandikira ebyobufuzi bye mu kibiina kya NRM erinnya chairman Nyanzi munoonyerezeeko yamuweebwa olw'amaanyi ge yalina mu Kampala naye wakubadde mu kibiina kya NRM Gazitiganzi mu Kampala n'abantu bamwagalanga bw'ali ne bamutuuma chairman Nyanzi ne lifuuka erinnya lye Kasese. It's a mining place sajja bali musima musenyu buli kimu. So mukuru chairman Nyanzi bwatyo yasalawo akwatagane ne brother we amuyita taata because yasigala mu ngato za muzeeyi W Center mu abakuteka ebbanga lino lyonna era amuwanya ekitiibwa naye ate ekyewunyisa Nyanzi ono amukiririzaamu ng'omukulembeze we badde ewaka Eggomba ono aba munene badda mu ggwanga Kyagulanyi munene ebyafaayo bya chairman Nyanzi njakuwa byafaayo by'abakulembeze baffe mpola mpola basajja ba Black Mamba kwe bali. I can repeat, they are just pretending but they know what they are supposed to do, though sometimes they misbehave. I want to credit the security. Since Monday they have tried to keep peace. Bagezezaako okumempisa omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Sekama w'ekibiina kino Joel Senyonyi atalina fesaawo eno musajja akulira Kasese oba akakiiko akavunaanyizibwa Kavuma baganda y'emmotoka bagireke tuyambako mujivile mugajivile badde nkyakugamba Joel Senyonyi ye spokesperson w'ekibiina kya NUP So Joel Senyonyi omwogezi w'ekibiina kya NUP yali musajja muna FDC newankubadde yali mawulire naye yalakkiriza nnyo kibiina kya FDC yajja yeesimbawo enfunda eziwera nga tebitambula bulungi mpaka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yamusipotinza n'amukwasa obuvunaanyizibwa bw'okugoberera. He's the first and ever spokesperson w'ekibiina kya NUP era ajja kulwawo ng'ajjukirwa mu byafaayo b'ekibiina kino essaawa eno afuuse ensonga lw'egyo emirimu gy'akola egya ofiisi. Nja kugenda mbakuwa mpola mpola Benjamin Katana musajja munamateeka naye nga ye treasurer w'ekibiina musajja munakibiina teyalina kibiina mu kusooka newankubadde yali kumpi n'abasajja ba NRM but at least he believes in change. Y'omu ku basajja bajja ne David Lewis Lubongoya okulaba nti bagusa ensonga eno. Bwenaaba neerabidde nja mukuwa mpola mpola. Love you our brothers from abroad. Abantu abawangalira mu ggwanga lya America muli battabu nnyo. Gamba atya Mama Teddy era Mama Dorothy mwebale nnyo. Dam Dorothy Stewart mu kibuga America mu kabuga ke bayita Massachusetts saako ne Boston mwebale nnyo abawangalira mu New York mu ggwanga lya Uncle Biden. Baganda bafe bali mu ggwanga erya
Rwanda wa Kagame ko n'abali wano ku muliraano e Tanzania w'omugenzi Pombe Magufuli ye president obaoli awo abasinga gwe bategeera musajja yalina ensonga yajja okubbulula eggwanga eryo yajja ne roadmap yajja n'enteekateeka eyabbulula Tanzania mu bbanga eritali lyawala yali etuuse ku mawanga ganagwa dda efaaye naye etankanibwa yagaana ensonga za covid zonna restrictions n'azigaana kigambibwa bangi baafa naye ate abasinga eggwanga teryabeera mu kubonaabona nga bwe tuyitamu kati twagala kwebaza Baganda abawangalira mu ggwanga erya South Africa ekibuga Dubai from United Arab Emirates Abu Dhabi agamba atya muganda wange taata wange Alhaj Hassan awo ku Mpombo restaurant mu kibuga akabuga ke bayita Deila mwebale nnyo okuba nti mugoberera Ghetto TV kusobola kwerabira speaker waffe Hamza Kasozi from Nansana mwebale nnyo olw'enteekateeka ey'omugundo gy'okola kulaba nti tuyimirirawo Godfrey Yombya Saidi Zawo Nakawa Sako ne Kansala Alice Nanunje Saka mwena tubagala nnyo okuva mu kibuga kya Ssaabasajja ekye Masaka bawangalira Kalo Matendo Egomba basajja banamubede mbagala nnyo mwaka ensuso mwebale nnyo okuba nti muli mugoberera ensonga muganda wange Joseph Yowana okuveeka bandole Kachwamango wangambye ensonga ozigoberera bulungi mukadde waffe Alhaj Edi ggwanga lya Amerika tuli Kasese tuyingira Kasese tuyingira Kasese nja kugenda nkuwako ebyafaayo ebitonotono Alhaj Abubakar Kawalya wali ku gaali mubaka wa Makinde Ssaabagabo Honorable Seru Kenya among the amazing leaders from Uganda and national platform webali nnyo Mbaka Nsanja Patrick wali ku gaali eno kulembeze bangi kwagala kwebaza emikutu gya mainstream media in a special way. Say hey to the crew of Nation Media. Sobola ku mentioning bono mwebale nnyo okuyimirira n'ensonga zino okulaba nti ebiseera byekitambula Uganda baffe okuva mu New Vision nammwe tubakoneramu mwekyo temusobola okuba nga mukola Nation the next media company nammwe tulebaza lwekyo temusobola okukolera eggwanga lyaffe Uganda. Uganda Broadcasting Service oba BBS, love you so much era tubebaza nnyo. Mwebale nnyo Mugaga Jeno Bigirwa kwali ku gaali General Bigirwa bannamawulire mwena tubagala nnyo baganda baffe aba online tubagala nnyo emikutu gyonna zibu nnyo okumenya nti ono noono okujjako zikasangwawo twatandika nazo olutabaalo luno twagala kwebaza management y'ekyoto newankubadde ensangi zino ensonga mugitambuliza nnyo ku YouTube kabi nnyo nnyo nnyini ddala mwebale nnyo eyo kasangwawo kampani ya Map Media tukisaamu nnyo ekitiibwa Bobi Wine Team Kyagulanyi Bujuliro saako n'abalala mwenna management
ya team zetu Samunya Kitibwa. This is the second camera that beats from front. The first camera on the president, Kuba from behind. This one, Kasavu Kanyama. Kamera ziri bbiri nteka tekeno ng'enkola ya February Mugaga Honorable Derek Kinyeko okuva mu Makindye East kwali mulabyeko saako ne bakansala be bonna bino simu nino okukola ne Kyagulanyi simu nino basajja bakajuza basula bakola. You can't imagine ne bwe banyuka sawa meka balina okuzaamu akenca tebamanyi simanya nakanyama. Ndabyeko muganda wange Waiza wali His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu na Kasese leero alina mwe leero ye President omulonde police ewonderanga bulijjo bwe nakugambye ebeerawo ku lubeyo. Yagala kwebaza muganda wange Nubian Lee musajja akubye omuziki ate mukwano gwa president. You can't find a such friend. Olina okubanga oli musajja wa mizinyo nnyo nnyini ddala. President akyagenda maaso ne country wide tours. Ye country wide tours. Mubaka gwotalabye wano nyina ensonga gyakwasaganya koze tetusobola kuboogerera ku bibuuzo bye mubuuza. Omulimu gwaffe kubuulira abo abaliwo gwambuuza Kaziwe Bashir nange simanyi kirabika abeekawo empebe bamwina. Nze nkugambyeko kyensobodde okugamba nti abo bendabako sajja Kivumbi muwanga tetunaba kubalabako sajja Basegona n'abalala. Ebyo bye tusobola okugamba. Mubaka wa Kampala Shamimu Marende mukyala munamateeka yabadde campaign trail oluvannyuma olunaku lwajjo yabadde ne kooti. What a hard working person. Yavudde wano n'atuukira mu kooti n'essaawa yonna ajja kubaddamu kwegatta ku gaali eno. Twongera okusaasira omubaka wa Kawempe North mbeera yonna gy'alimu okusinziira ku kibiina obubaka obuliwo agenda akuba ku matu mu ggwanga lya Sweden. Twebaza abaana ba upcountry mwena Northern Uganda, Eastern Uganda. Mwebale nnyo agamba atya mukwano gwange tegwo bitegeera ebyaffe Pamukawa sebo tuli mu kibuga sebo omumbejja twabadde fotopotro nerabidde n'okukubira Pamukawa abe bamukuba generali okuva mu tiimu y'ekyoto. Ndabira mama Isabel saako ne tiimu yonna. Pamukawa tuli mu bitundu byammwe twabadde fotopotro oyuma tujja kuba tutuukayo. Mwebale nnyo okwagala struggle okusinziira mu nsonda zonna. Kubaagala nnyo nnyo nnyini ddala. Nali ng'abo bawankyawa. Good enough you are there. Thank you for following. Mwebale nnyo okugoberera emikutu gino era tukulaba. Basajja ba security bambi basajja battu bafuba. They are trying to make the line so that other cars can move. Basajja ab'emmamba baba bano mubalaba basajja bambadde cobra. They are trying to pave the way for the president. Boogera ne security ya president tubasaba bannange bamukola kati mumanyi fujo tewali fujo hapa. Ndiyo hiyo security ya president. Take care of yourself. Just get one way so that we can move. Wow. The guy is guarded. I think he's a commander. The guy is guarded very well. Aliko
aliko basabbawa abali ba sharp shooters ekitongole bakiyita jack they are sharp shooters alina bakomanda babiri bamuliko agezaako kugamba nti banange tukole one way so that we can move together with the president line etambule bulungi. Wow, kino president kyasomesa buli lunaku ayagala emirembe mu nkola ey'emirimu gyonna. Baze ne boogana security ya president ne babasaba tukole one line. This is a peaceful love, a peaceful dream that Bobi Wine has dreamed ever. Katira bali babajje ne baddayo. Kavuma kamba bano badde mu line nga batusabye. Olunaku olwaleero Kasese saawa yonna kigenda kweddomola. Kigana ajangu ntiza kubomoka ntiza kutogota kitafundikire omukiga najangu ntiza kutogota kitafundikire. No, natudde mu line. Yes. 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 Security weri eri ku bulinzi. Mu security mubamu order bbiri ezisinga obukambwe. There is calling security on alert. I can assure you the security of Uganda, they have been called on alert. Tona gye bayita bw'owulira nti security bagiyise ku alert ebeesuubira bintu bibiri. Ekisooka butujju, ekyokubiri kuwamba. Bagiyise ku alert olw'ensonga president mwali. They have to man the security. My God, what a love. Daba abaana b'essomero ne bametroni baagala mmenya olugi. My what a love, what a love. Eno Kasese, let me take you to the hostel. Njagala olabe ekiri ku hostel waggulu. Abaana bagamba kyetwalinda dda kikyo omukulembeze w'eggwanga. Ate neno barracks, somero lya barracks ya police. Abo boolaba abaana baggwanga, baana b'abasirikale, bakyala b'abasirikale be bakuba enduulu bagamba omununuzi wuuyo, omununuzi uko wapi, mununuzi uko wapi? My Sempebwa yaliko meya wa Kasangati. Abasajja ekintu bakikuta ekivumbavumba. I'm just doubting whether the security forces from the command, whether let me not say it, let me just thank the security. Kambeba zesigenda kyogera, but there is something happening, there is something boiling kyekintu ekifumbibwa ekitokota kirinda kwabika. Agamba atya meya Sempebwa okuva 2017 agamba ku kiddoko endi. My lord, mubaka Kawalya wali mu maaso. Nkugambye bano baana b'abasirikale, abamu basirikale tebali ku duty leero. This is a barracks bayimba Bobi. My lord, my. Oh, someone may run mad today. Eno ye Ghetto TV kusinzira kubanga obiwuliriza. Eno yo kamera 2 nze atusingwize nasinga. This is a peaceful transition that the president talks about. He's preaching love. Asomesa kwagalana. Komanda Aisha Kabanda okuva e Butambala wali awo ku Lubeyu yakubye combat okuva ku Mande. My God, abaana b'abajasi bagamba naye Bobi Wine lwaki eno abasirikale bajja batugamba bali eyo ku mirimu bagenda okukomawo tulaba otonya musaayi n'abaana bo tetumanyi kye baleeteeka. Oh my God. Let me show you what they call security from all corners. Bano ba maje
bali mu kyambalo kya green. They are manning the security. Abawubideko president abagambye hakuna shida, sasa nikuje tutatembea pole pole. Yabagamba wenzijira akakadde k'ensimbi asookerwako mu majene police ne prisons, asookerwako kakadde protect 1 million. My God, my, from all corners, he's called none other than His Excellency Bad Bobi Wine. Bogende Mengo, Kabaka Rumu yalakola statement ye, n'agamba nti Mwami Bobi Wine, njagala Rumu ondeteko mu ghetto ndabe abakuyita president. Kati essaawa eno President Kyagulanyi Ssentamu yasembeyo kuba akama kabaka fena ke tamanyi yamukute mu ngalo n'amulemera ngamba Ssaabasajja batutwala obusajja butukulupya. Sijja kwerabira olunaku olumu roadmate ekibuga Kampala Salongerezi yakikwago yali ayogera ne Katikiro omukolo ogumutwala ewa Hajira Kinsawagala Sengendo n'amugamba Katikiro oli eno batutta. Katikiro yamugamba fede tuli ku Buganda yokka tutunulira nsi yonna, oba babakuba oba bakola ki, ffe twagala muntu ayagala Buganda tujja bawagira nga muli ku nsonga zetuyesigamako, ffe tetufaayo mu nsonga zammwe ez'ebyobufuzi. Naye ate Kabaka buli lunaku akuutira gavumenti eri mu buyinza yanakyemalira okusigala nga ekuuma mirembe ate okusigala nga beeyisanga abantu. My God, the president himself. Shegera muganda wa njakuwa kasavu kanyama from both sides. The leader of opposition. Yete tunabamula bamunteekateeka eno nsubira kyali ku mikolo oba ku mirimu egy'enjawulo yabadde alina enteekateeka naye zaalangirire, naye n'alabye mu gurupu emu ey'abamawulire yagambye nti ku lw'obulungi bwa president n'eggwanga n'ekibiina ebyo mbyetemyeko. Simanyi oba was order oba yakikoze mu bwa Seruganda yadde alina enteekateeka ezirambula ekibuga Masaka. Abaana b'abasirikale beeyiye ku kkubo, abakyala b'abasirikale beeyiye ku kkubo wano ku barracks ya police. My God, what a love, what a love. They are waving to the president. Siriri erabira omusirikale ku Lubaga Road eyakuba omukyala ng'amanyi akuba muntu mulala nnyo, yagenda otuuka eka nga maama we. Ebintu ebyo bigenze biyigiriza abasirikale. Bwe mba mujjukira omukyala eyakyaka ennyo ku NTV n'emikutu emirala bwe bakuba mu Kampala ng'akuta ekisero ky'ennyaanya n'eky'emiyembe, omusirikale yamukubya. Bwe yamala omukuba yagenda otuuka ewaka nga jjajjaawe. Ebyafaayo biri ku nsi. Omusirikale ne yeetonda n'emirimu n'agisuulawo. Yagamba tasaagumiikiriza ebyo. Kasese erimu ebyobugagga bungi, mulimu cement, ekyobugagga kye balina bajjayo eno musenyu, amayinja saako ne cement. Naye president Kyagulanyi agamba singa ensi eno ekwatibwako abantu kulembeza abasaasira ensi eno bagikulaakulanya olw'ebyobugagga byeyina. Ebigoma byemulaba bye bateeka ku makubo. What a love. Bantu balina love era omukulembeze. 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 Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Yes. 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 Mosh. Gamba bakavuma. Oba balina ebintu ebyabikiwinga beewale nnyo kamera oba bakikole mu ngeri enzikakamu balina okukolera ekigere mu kamera nga basikawo abantu. Njagala tutumira ku muwala gwe bayita
Matilda yayimba akayimba kiriba kitya nga Kyagulanyi ng'alayira kavuma ize naye mpola ize kiri okay naye kikole mu mbeera enzikakamu kavuma mu mbeera enzikakamu kiri okay kiriba kitya nga president abukalidde waliwo kapaata akanyumira Matilda yagamba kiriba kitya nga jjajja ng'alekedde Kyagulanyi ng'atudde mu ntebe alamula. Just imagine that day, that moment, that time, that hour. The main foot soldier David Lewis Longoya musajja okuva Harvard. My Lord, what a struggle. What a struggle. Waliwo kooti ya president jenoonya mutwe envuddemu njajje bajukiza. This is what they call a peaceful transition. Otambula mpola mpola otuuka totegedde. Abasajja ba degree holders, abasajja ba diplomat holders, abasajja balina certificate bebakulembedde olutabaalo. Museveni we yagendera mu nsiko naye kenyini yali tasomye ebyafaayo bye bitankanibwa ku nsoma y'omukulembeze. Ebyafaayo bya Museveni bitankanibwa certificate ng'ogyeko ez'omugigi, ng'ogyeko ez'akatisimu, ng'ogyeko ez'amagye. Ebyafaayo bye bitankanibwa naye president ebyafaayo bye birambulukufu n'abo bakulembeza. Ayina ba degree holders, masters. Eno ye Kasese tetunaba giyingira wakati, tetunaba kugiyingira mujja kugiwulira abalina kye mugamba Ghetto TV ku nsonga zonna. You can reach at that number. Muganda waffe ajja kuba abakolako nnyo ayagala muntu wautu Kasese tandise kuuma tena bakutandika. I'm sure you know Kasese. Mchimanyi Kasese mujimanyi. My salamu bajimanyi. Twagala tumira ku mukyala Winikiza munakibiina kya ANT ava mu bitundu by'e Kasese ababaka nga basentinary saako n'abalala. Eno Kasese, this is camera 2 from front, camera 1 from behind. Eno ye camera 2 eya Ghetto TV. We are live and clear. Tuli mu Kasese. Omugaga Hassan Nsubwa okuva Kawempe wali nnyo agambye omukulembeze wali. Camera 1 from behind commanded by Buganda Ronald Bugenyi. Camera 2 from front commanded by I myself. Mwebale nnyo 7 mbadde nkyabagamba ebibye. Teyayina na certificate. They have just given me an update. Teyayina na certificate y'omugigi. Ebyafaayo bye bitankanibwa n'abasajja be yakola nabo mu kusooka baali tebasomye. Salim Zayeda kikwekangako okwogera nti by then omuduumizi w'amagye yafa mu mbeera naye bwetyo General Aronda ye yamukaka okudda ku ssomero.
ye yamukaka okudda ku ssomero. Bakomanda be yalina omwali ne muganda we bonna tebasobola okujjako General Grigore Mugisha Muntu saako ne General Alonda. Abasigadde bonna baali bapangirira bipangirire. And this guy is having a team of mastered people. This guy is having a team with the certificates, diplomas, degrees and masters. Abasajja bayivu nnyo nnyo nnyini ddala. Abasajja bayivu. Abasajja basomye. Bobi is the song. Abantu ba Kasese tubakunda munonga. Muneyo. Mukazi akabwadde kitakuseera bunasi. Muneyo bantu b'Ekakonjo. Bantu b'e Kasese. Muneyo mosi. Nze atusingise Jonan. Tukyatambulamu. Musajja Mosho w'omulevu. Mukwano gwa musajja wakimanya kabonera. Nze mweyitira Mbereju. Musajja wali musajja amuyita Mbereju mu katabo ka English. Yali musajja wa ngero. Yalina omulevu saako n'ennyindo bweti nga yakulanga engato ya Kireva gye Biden nagirabako. Musajja Mbereju yali musajja mugezi ng'agera engero. Mbereju kati mweyitira Moshi ava wali mu kimanya kabonera ow'omukulu Abedi Bwanika. Nina erinnya linjagala ku Abedi Bwanika. Nze mweyitira Mugalatiya. Musajja alina ebigambo ebisesa ne bw'oba tomwagala oseka. Yagamba Kyagulanyi kazze nze kanjira nywa caayi yeewola mangu. Kyagulanyi agira anywa obuugi kuba bwokya. Ategeeza ki bwe bukulembeze bw'eggwanga yamukwasa furasika y'obuugi agira awoza bw'atambuza ye kasooke caayi. Oluvannyuma alidde oluvannyuma lw'okulemerwa obukulembeze emirundi 4 n'awanika n'adda ku bwa MP oyo ow'ekimanya kabonera. You can't believe. I will not show you what is in front. Kijje ku camera 1. I will not turn my camera. Let me sample you. My God, I will not say anything. This is camera 2. Let me focus this side. My brother Mugenyi. My God, man, ani yagamba tekiriba. He's welcomed as a hero. Bobi from both sides. Bobi in Leero Kasese. The security is tight. Nakugambye bajja jjulira. Bajja muwulira. Ye bad man, His Excellence Robert Kyagulanyi Sentamu, AK Bobi Wine. Meya Mulyanyama okuva Makindye. Meya, this is camera 2. My man. Oh my God. What a shot. My God. My man. Speaker wa Kampala Hajat Zara Lirika. My God. The security is still keeping calm. The security is still calm. The command is trying to talk to the
Chief Commander, my God, eno ye Kasese, basajja bakakamu nga tobatankudde, bw'obatankula ng'obagwako, basajja bakonjo, basajja batukopavako nga bavuddeko, bayambalagana n'obusajja bwa Museveni nga bukuta emundu bo nga tebalina okukakana ng'abantu bangi Museveni abasse. Bamuganye okuyingira ekibuga. It is a peaceful way. Abantu manyi g'abantu. Oh my God, one and only Kyagulanyi Ssentamu, omusajja eyajja mu mwaka gwa 2017. What a love. Yeah, His Excellency Robert, eno ye Kasese, eno camera 2, taking from front, camera 1, taking from behind. Security, bakakamu nnyo mu mbeera y'olusaazi. Abantu bagamba mulimba. Ono ye mukulembeze gwe twerondera. Ababaka ba Parliament we bali, ba Speaker we bali, ba Mayor we bali, ba Councillors we bali, baze kugadinga His Excellency. The chain of love, the chain of force, the chain of love. Nakabugofu alido okubeera baga mulabyeko. The chain of love from the leaders, the chain of love from the MPs. The front is hot. What a day in Kasese. They are singing Bobi Wine. Bobi. Ghetto TV, camera tukoli. Twagala kwebaza abantu bonna abayimirira wamu naffe. Security ekoze ekyeyagala kyonna abantu balemeddeko. Bayimba Bobi Wine. Dr. Lewis Luwangoya, musajja munamateeka eyasoma ebitabo n'abikaza, ye Secretary General. Kwali nnyo they are slow but sure in a Robadob side. Yabagamba nja batuukako oba mu kisenge oba mu lwatu oba mu kyama. I'll be there with you. He's finally with you. Yabagamba nja batuukako mu ngeri nga nnya. I will come there physically, spiritually, widely, or practically. He's here practically. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Commander Nyeko mulabyeko, wali kugal Frank from Kasanda naye kwali, mubaka bonna Hassan Kirumira mulabyekaawo, mubaka Dr. Hildaman okuva Mawokota mulabyeko, Speaker w'ekibuga Kampala nkujukiza naye mwali mu nyumba kwebali nnyo. Wasu omulongo naye wali mulabyeko, omugaga Nterenkanyi musajja ayimirira ne bannamawulire akaseera konna. Musajja Nterenkanyi abamawulire buli lunaku agamba mukwate ekipa y'amazzi. Nterenkanyi komanda ekipa y'amazzi buli lunaku agamba tiimu y'amawulire mugende munyweko. Omusajja Alhaji Kasiri Enganda Mulyanyama okuva wale Makindye ekipa y'amazzi atera gikasuka mu bamawulire. Mwebale nnyo nnyini ddala. Twagala kwebaza abakulembeze abayimirira n'abamawulire ebiseera ebisinga mu mbeera yonna okulaba nti bafuna amazzi, okulaba nti batambuza emirimu gino. It's not an easy task mu this. Si mulimu mwangu. Security ekuba erigadde. Abamu ebagaliddeyo bayita mu nsonda zonna okumutuukako.
security olirabye nga president avudde ekubo ne baligala. My God, kabangari ziringa 8 mabega. They are commanded by UPDF. Ekubo baligadde. President wave ekubo baligadde. Ekubo baligadde. Naye tebapowa. Foot soldiers mwena. Ba foot soldiers mwena tubawe. Mama para mulengeddekaawo. Ba foot soldiers mwena okwetooloola eggwanga Uganda. Okwetooloola eggwanga Uganda. Okwetooloola eggwanga Uganda. Okwetooloola eggwanga Uganda. The ghetto gladiator is here again. Owechikofiira ayagala kubidduka, ayagala kudduka ring, owakakofiira agiyingiddemu. My God, owakakofiira ayagala kuva mu ring. Ayina ekivubuka ekimukwatira tawero okwesiimuulasiimuula, kijja n'eccupa z'amazzi n'omwenge. Awe balibbala okumuwa ettawulo mu ring, naye Kyagulanyi ayingira bw'omu, ayina jjita mu ngalo, akute jjita bakute mundu. Owekikofiira ayina ekivubuka kimukwatidde ebitambaala n'ebitupa by'omwenge, ayagala His Excellency. Tutambudde nnyo. Owekikofiira ayagala kubidduka. Owakakofiira gamba toyina wonna kiri ku Ghetto TV n'emikutu gyonna egyewaayo. Amagye gasazeeko emabega gagenda gakuba abantu batandise kusiibuka empisa mu Kasese. Awe ring endala dakiika emu yokka.